Ate bababaka abakuliddemu entegeka y'okunoonya emikono okujja mu bakamisona bana obwesige okwezibika obukadde 1,700 ng'akasiimo mu bukyamu bawunze bwe basanze nga waliwo aby'emmeeza yaabwe kwe bakolera egy'okukuŋŋaanya emikono. Omubaka Ssekikubo ne banne bategeezeddwa nti omu ku bakamisona gwe balinako 0 omubaka wa Bukooli Central Solomon Sirwanyi ye yawadde ekiragiro emmeeza y'emikono bagitwale. Omulabe ekyatambula ani alina olukwesikwesi olugjawo emmeeza n'entebe naye ate bw'agenza okukitereeza nti komishona Sirwanyi yagambye nti no tutereeze palamenti tekyaliwo. Njagala okutegeeza Honorable Sirwanyi tetuli baana be, tetuli bato, atuleke. Oba mukimanyi nti bye mwakola bituufu, lwaki muli kulemesa emirimu gyaffe? Stand warned, because we are determined and nothing will deter us. Omubaka basaalirwa Asuman owa Bugiri Municipality bano abajereze obuteesiba ku mmeeza bafuna awalala. Amateeka agafuga palamenti oba rules of procedure tezigamba nti emikono oteekwa ginoonya ku palamenti wokka. Osobola okuginoonyeza mu bifo ebirala, osobola okubira ababaka amasimu yonna gye bali n'obasangawo ne bakuwa emikono oba mu constituencies zaabwe. Asuman si chairman si speaker akuli ekizimbe kino ye speaker ne kiraka wa parliament naye alabika nga alowooza nti amanyi nnyo parliament nti kati naye agifugira waggulu. Bw'anabeera ku simu ng'ayogera ne speaker ebugini alowooza mbu awambye parliament yagifuga yegendereze ate namunoonyeza akalu nawali mulabi amalala gatambuza. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebala Musoroti TV Omunyo.